Ku mutendera ogwa waggulu ennimi nnya zokka ze zibadde zikkirizibwa okusomesebwa n'abayizi okuzikugukamu. Ennimi zino kuliko Oluzungu, Oluganda, Kiswahili ne Lunyankole Lukiga. Kati we twogerera enteekateeka zonna ziwedde okugattako n'Olusoga. Nga yakkiriza okujja okutongoza olulimi Olusoga nga lusomesebwa ku Kasozi Makerere University. Okusinziira ku minisita w'obuwangwa n'ennono Peace Mutuuzo bamaze dda okukwatagana ne minisitule y'ebyenjigiriza okulaba nga kino kitandikibwa naddala ku ssettendekero wa Makerere. Nti ennimi zaffe ez'obuzaalwa nkulu nnyo mu kuyigiriza abaana baffe. Uganda yayitira Ministry ya Education oba ekitongole eky'ebyenjigiriza kyatandikirawo okusomesa ennimi zaffe ez'obuzaalwa mu primary okuva ku P1 okutuuka ku P4 n'ate ne mu secondary ne mu university ne tertiary institutions nga baziyigiriza. Ono agamba nti kino kigendereddwamu kutumbula bya buwangwa obw'enjawulo mu ggwanga n'okwongera okwagazisa abantu ennono zaabwe. Culture and diversity in the development of Uganda through preservation and promotion of our culture and specific language. Ayongeddeko nti kino kyakwongera obuyiiya mu bantu naddala abava mu buwangwa obw'enjawulo. Abantu abasinga obungi ng'aba research abasobola okuba nga banoonyereza ab'eddagala ebyo tubifiirwa nnyo ne tubifuula ebitayamba kubanga by'abantu baffe aba bulijjo. Naye kikulu nnyo buli omu kubanga atandikira kusoma mu lulimi lwe kubanga bwasinga okutegeera ennyo bwasinga okusobola okwogera obulungi amagezi we gatandikira. Ye Ssaabawolereza w'Obwakyabazinga bwa Busoga Alex Luganda nga yakiikiridde Katuukiro asanyukidde enteekateeka eno. Ongoza okusomesa olulimi Olusoga ng'olumu ku nnimi zaffe ez'enzaaliranwa era okwongera okakasa nti Olusoga nnono n'okwongera okakasa abantu nti ennimi zaffe ez'enzaaliranwa nkulu ino mu nkulaakulana yaffe ng'abantu n'okutumbula eddegeresa n'obulamu obw'abantu. Luganda agamba nti kino kyakwongera Abasoga okwenyumiriza mu buwangwa bwabwe. Emirundi egisinga tutegeezebwa nti okulowooza tulowooza mu nnimi enzaaliranwa era kyangu ino it's very easy for you to interpret questions if you're interpreting them in your mother tongue and language. So let's encourage all our children to speak our native languages as and when it is practically possible. Bo Abasoga wakati mu ssanyu bagamba nti kino kyakuwa abantu baabwe emirimu. Ndowooza nti Olusoga okusomesebwa mu yunivasite kiba kitwongereku eridaala nti olulimi Olusoga omuntu ajja akuguke mu lulimi lwe tube n'abantu abategeera olulimi Olusoga. Kidde mu kiseera kituufu baalwanawo kyandibaze kyayinayira kubanga kiryatuyamba okupromotinga kalica mu Busoga n'okufuna abakugu ku yunivasite abasobola okusomesa Olusoga mu masomero g'omu Busoga. So that kibona buzibu nabona promoting olulimi Olusoga. Olulimi Olusoga, Busoga is about 10% of the population y'eggwanga lino. Mbu kyokka bulijjo bawulira ennyiike bo okulikibwanga emabega nga kino gavumenti ebadde eruddewo okukikola. Bona nga baalwanawo olw'okubanga emiya fact nti Olusoga luno luli examinable by Uganda National Examination Board. Therefore, kibeerenga kizaamakulu omwana okusoma Olusoga lukome buki mukiraasa eno wansi. Kati olunaku olw'enkya enteekateeka eno yakutongozebwa ku ssettendekero wa Makerere nga Kyabazinga wa Busoga Gabula William Nadiope owookuna yasuubirwa okuba omwogezi omukulu. Winnie Tessa Nakayinja, Agafe yo ku Spark TV.